Bobi Wine surprises munanga te Bobby Kyagulanyi n'essimu ey'ebbeeyi munanga te wali lengera mu katambi munange omukwano gubuze okubatta ate wali ate nga munange n'omuyimbi Irene Ntale munange mu kukyala esayidi eno akyazizza munange ate omwami eri abazadde be kakati ng'ate Lema Namakula munange era nga abadde omu kubo abamuwerekeddeko esayidi eno lengera ekiri eno bampita Geminati sizira ku Geminati yogi ngenda kusaba video jimpere like osubscribing ate wali kibire nga kitambulira ddala bulungi nnyo okukamalako obumaji munnange kakati ngenda kubeera nga ntandika n'akatambi akali mu kutredinga ennyo ku mukutu munnange ate ogwa TikTok era nga boolabaawo kakati nno omukulu munnange atandisizza munnange ate mukyala we wali muyite Bobby Kyagulanyi munnange n'essimu empya okukamalako obumaji essimu nneeno ng'ate yakabi ate mukwata oba ku kye bayita okulikodinga munnange ate vidiyo wali era nga munnange amukoledde surprise eyo mu mwaka guno munnange ate omupya gwe tuyingiddemu bwe kiti mu katambi. Yes, by the way. What's this? Wow! Wow! You like it? Dada! What? Got it. Thank you. Oh, You're welcome. what's this now? It had to. Yeah. Ah! 16 so much, baby. Thank you so much. Oh, you're so That's sweet. good. You're so sweet. Nenga wow this is amazing ate waliwo n'akatambi ako katwedinze nnyo ate wali ku mukutu ogwa TikTok ngenda kubeera nga nkujja waawo ate munange nkutegeezeeko kakati nno omukyala munange omuyimbi Irene Ntale munange laba eri mu bazadde munange akyazizza omwami era nga wali munange alabiddwako n'ebifaananyi ebyo ebitreding ddala okamulako obumazi ate wali ku mukutu ogwa Instagram ate nga munange omukyala era omuyimbi Lema Namakula koshate n'omukulu wali amuza era nga babaddeyo munnange ate nga babadde bawerekeddeko munnange ate ku muyimbi munnaabwe wali Irene Ntale nga abyekola n'omwami we Lema Namakula ate wali mu katambi munnange ate akatwedize wali ate ku mukutu ogwa TikTok naye nga bwekyo munnange ate bwe kitambudde ngenda kukusaba video gimpere like subscribing wobeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo nes update endala mu maaso eyo.